Kuno mukolo ne branch byanjawulo. Yeah, so this is a smaller version of branch nga stressing nnyo bantu kwambala kola ki naye era ne basigala nga bakyanyumirwa naye nga ne branch ekyali ekomawo. Omukolo gwange si gwa bayimbi. Omukolo gwange gwa fashion, gwa designer, ba makeup artists, hair stylists, models. Yeah, guli about that. Teguli about muyimbi kigwembaleetedde. So saagala kukulembeza nnyo mbu ono omuyimbi kubanga ekyo kyo kiri by the way. Omukolo gwa fashion. So tuba tucelebrate twagala industry yaffe naye ebeere ngeri nga bagiwa attention. So buli bwe tuteeka attention ku muyimbi aza okuperforminga twerabira omulamwa gw'omukolo. Naye ng'omuyimbi okukosa ebeerawo nga entertainment naye nga si gwe mulamu okusinga. Oli mukwano gwa Bad Black. Oli mukwano gwa Kim Swat. Ebigenda maaso obiraba ku social media. Bwe mba nga mbisanze mu newsfeed naye nga sibinoonya. Bwe mba nga nscrolling essimu ne nkigwako nsobola okiraba bwe kinsanyula n'ebiseera ebisinga sibeerawo nga noonya biki ebiri ku social media. Kim Swat yeeganye Davina tuno siyamuzaala yakola DNS yamuzaala. Ngera bw'oyogedde bonna bakwano bange kati saaliyo nze nga beeyagala saaliyo nga bazaala nange mbinyumirwa nga oba bibanyumira oba bibanyiiza nange mbiraba nga bwe mubiraba. Tuli banjawulo abamu bibanyumira abamu tebibanyumira. Nze nteekayo ekyandeeta mu industry mumanyiko ngoyo era ekyo kyonja kyogerako ebisigadde nze bwe ndowooza kyembirivingamu tekitegeeza mbu kyenkola kyekisinga okuba ekyakabi oba abateekayo kye bakola kikyamu. So buli omu alina kyakyozenga. Nze obulamu bwange sibwagala ku social media obuli personal. Abalala babwagala naye nga ffenna tulyoke kubanga buli omu akola kyayagala. Nze post zinyumira. Kati sobola bawa amagezi era basigale nga bapostinga oba basigale nga bakole kye baagala kuba binyumira nange. Gwe tebikunyumira binyuma kubanga era post bye mwagala nga Bannayuganda. Singa era yadde tabitaddeeyo singa Black Tears singa temunyumirwa. Nange kyebula ngambe nange nyumirwa mbiraba nga bwe mukola ki bwe mubiraba. At the end of the day omwana wali tata wali mama wali buli omu ali fine tewali akoseddwa. Ate nga like obulamu bwa Bad Black mubumanyi azze nga akibagamba like it wasn't a surprise to her. Yeah, it wasn't a surprise to her. Bulijjo abagamba ayinza okubeera taata waayo waliyo n'omulala so for me it's just like any other drama happening neeyitawo enkya ne tufuna ekirala enkya wajja kubawo omuntu omulala akola ekirala ekyo mukyerabire.